Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso negyegattako olunaku olwaleero waliwo munnaffe wano yambuuzizza ku butiko bwe bayita obutiko obubaala. Waŋŋambye nti singa obeera oyagala kukozesa obutiko buno mu nkozesa ey'eddagala nombuuza nti obutiko bw'oguza obuguzi mu katale oba ku muntu na buno bwe weekuulidde nti buliwa obusinga okubeera obulungi okukozesa ng'eddagala. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Ekisookera ddala kye njagadde otunuulire gwe wenna obutiko buno buba bulina we bumeze tolina kugamba nti ŋŋenda kukuula butiko. Naddala obwo obutiko bw'oyagala okukozesa ng'eddagala kikulu nnyo mubeere nga mukimanya. W'osanga ng'obutiko bulina we bumeze bw'oba oli mu kubujja bw'oba kale ng'oli mu kubufuna ng'oli mu kubukuula nga bw'okyogedde tolina kwogera bw'otyo, ogamba nti ndi mu kujja butiko. Bw'otyo bw'olina okwogera, tolina kwogera nti ndi mu kukuula butiko. Nedda obutiko tebabukuula wadde obeera obukuulayo naye tolina kukyogera bw'otyo. Wegamba nti ndi mu kujja butiko. Bw'otyo bw'olina okwogera, olina kugamba nti ndi mu kujja butiko. Ensonga eyo njagadde mbeere nga njogera, njagadde mbeere nga ngikubuulira olw'ensonga nti obutiko obwo bulungi nnyo, bukolera ddala eddagala ery'enjawulo. Osobola obunaaba nga weeyambulula okwegobako ebyo eby'enjawulo ebitali birungi. Bulungi nnyo n'oba okola ekyogero ky'omwana omuwere obutiko obwo oteekeddwa obuteekamu. Ekirala bw'osanga obutiko ng'oli wekka bw'obaako ne w'obusanze tobuggyaayo, nedda genda oyite neighbour oba funa omuntu yenna ayita mu kkubo omuyite nti owaaye jangu tujje obutiko bubuno bwameze wano. Wabuuzizza nti obutiko obwo bwenguza obuguzi mu katale oba mu bantu na buno bwe neefunidde ne mbusanga we buli ne mbujja buliwo obusinga okubeera obulungi okukozesa ng'eddagala. Ekyamazima kino kye weefunidde kye kibeera kisinga, n'olwekyo obutiko obwo gwe bwe weefunidde bwe bubeera businga. Naye bw'oba obubuliddwa kuba obeera tolina kyakukola. Singa obubulwa osobola okugula obwo obw'omu katale oba w'obusanze ow'omuntu osobola okubugula n'obeera ng'obukozesa ky'oyagala obukozesa buba bujja kuyamba. Osobola okugenda n'obugula gy'osobodde obbugula oba mu katale oba ku muntu. Ekikulu kya byonna singa bubeera nga bwebwo bwe bayita obutiko obubaala. Okuggyako n'ekirala gw'aba agenda okutereka obutiko obwo tugeze ng'ogenda butunda ng'eddagala, tobugatta mu byennyanja, tobutereka wali byennyanja, butereke bwokka olw'ensonga nti obutiko obwo singa bunaakwatagana n'ebyennyanja oba ne bugwa mu byennyanja buba bufudde. Naddala gw'aba agenda obukozesa ng'eddagala buba busigadde bwa kubeera kulya buli. Ebyennyanja si birungi biriranya butiko obwo obubaala. Oba mukene oba ngege oba mpuuta tebulina kugwa mu byennyanja. Kitegedde oyinza okubeera ng'olina w'obuterese ate n'oteekawo n'ebyennyanja ebikalu, kati ne buyiika ate mu byennyanja obwo bubeera bufu, obeera olina kubulya buli, tebukola ddagala. Mukitegedde? Njagadde mbeere nga mbannyonnyola ku nsonga eyo. Nawe wabuuzizza ekibuuzo ekyo ndowooza kitegedde bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.